الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نبز الله سبحانه وتعالى atuwadde omukisa guno okubaako mu darasa y'olwaleero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atuwamu obulungi mu kutuula kwe tutudde wano, era olunaku luno alutulage ku lunaku lwe tukakasa nti emaali tejja tugasa yadde okujjako omuntu alijja mu maaso ga Allah n'omutima nga mulamu. Nebaza bashekhe bamashayikhi bonna abakulembedde abasomeseza, kakasa bulungi abarabu balina ekigambo ekigamba nti khairul kalami ma qalla wa dalla. Ebigambo ebisinga okuba ebirungi bye bitonotono ate nga mubikutte. Bwe nnaayongerezaako buli lwojjuza ekintu n'okijjuza ate n'oyongerako biyiika buyisi. Iri mu baseeka gye babawadde, alhamdulillah, tubeebaza. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu obulungi. Mpozzi akagambo kenyinza obbakootira kabibe ebibuuzo bibiri. Bibuuzo bimeka? Bibiri. Ebibuuzo bino bwe tunaabitegeera bijja tuyamba ku kinene. Waliwo omusiraamu ono yagula ekibanja kye. Bwagula ekibanja, ng'ekibanja ekyo kimwetaagisa okufuniramu abakozi abayinza okukiddaabiriza, okukirabirira. Omusiraamu oyo afuna abakozi ku kitundu, abagamba ennimiro yiiyo mugirime, naye ennimiro eyo erimu ebikajjo, erimu ffene, erimu buli kibala kyonna. Oluvannyuma lw'okuba nti abategeezezza nti ebibala ebimu ebiri buli omu waddembe obbikozesa, waddembe okukola ki? Obbikozesa. Ebikajjo mulye, bibala mulye. Nenja kudda n'ennaku z'omwezi 3 mbasasule. Omugagga agenda okudda oluvannyuma lw'ennaku ze yasuubiza nga buli omu yatemawo enkumbi emu n'abivaako, naye ebikajjo babiridde, ffene bamulidde, buli kintu kyonna bakiridde. Bw'oba ggwe mugagga, abantu abo bakola ki? Kyekibuuzo. Ozze ne briefcase ogenda basasula ennaku z'omwezi 3 zituuse, obakolera ki? Wangi tebateekeddwa kusasulwa? Obagoba bugobi? Wangi tebakola? Barakallahu fiikum. Akati omugagga oyo mumujje kwono gwe mutegedde, waliwo yabagamba nti wakulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Mulye buli ekiri ku nsi kasa kibanga halaali nga kirungi. Mukole ki? Mulidde ebibala bya Allah, mulidde buli kalungi ke mu nsi. Abaffe ekibuuzo ekyebuuzibwa, singa Allah yagambye nti olwaleero njagala kukusasula, ebibala obiridde, oteekeddwa okusasula oba nedda? Bw'aba akkubye ekibooko aba mutuufu oba nedda? Wangi aba mutuufu. Ffenna twesalidde omusango. Bw'oba tosadde, Allah mutuufu okukubonereza, kubanga yakuwa olubimbi lw'okusaala, n'akuwa olubimbi lw'okusiiba, n'akuwa olubimbi lw'okweyisa obulungi eri banno, n'akuwa olubimbi olwa salaamu, n'akuwa olubimbi. Yatuwa emmimbi nnyingi ze tulina okulima. Kati olunaku luli olwasatu bwe luba lutuuse, oli mweteefuteefu okuyimirira mu maaso ga Allah mubanje? Buli omu
alime olubimbi lwe alugguse. Buli omu alime ki? Ekyokubiri, ono ye asasulirawo mmere ya leero. Omulimu gw'okoze gwakola ki? Wakusasula. Olunaku lumu akeera ku makya agamba abakozi nti mumanye kiriwo, mugende mu nnimiro. Bwe mutuuka mu nnimiro olwaleero nga temunnalima, buli omu agende mu nnimiro andeetere wano endebe y'ebijanjaalo ejjudde obulungi. Buli omu aleeteyo n'endebe ya kasooli ejjudde obulungi. Oluvannyuma muddeyo mulime. Abakozi bwe bagenda mu nnimiro, abamu baga musajja ono atutawaanyizza, baddira ebisaaniko babisoosa wansi. Basoosayo ki? Ebisaaniko, endebe terekole ki? Ejjule. Abamu endebe bamuwa endebe eziri halaali, temuli bisaaniko. Byonna nga bwe yabatumye babatuukiriza bulungi. Abakozi bano bakomawo. Bwe bakomawo abaga nti buli omu ayimirire ku bintu byandeetedde okuva mu nnimiro. Buli omu ayimirira ku ki? Abagamba nti abakozi mwenna mbategeeza nti buli omu ebintu byayimiriddeko byaba akozesa ebbanga lyennamala nga siriwo nafunye safaari. Era mu nnimiro yange seetaaga muntu yenna. Era mbasiibudde okuddamu okulabagana, nja bakubira amasimu. Gwataddemu ebisaaniko owulira otyo. Osobola okusitula ebintu ebyo n'ogenda nabyo. Wangi? Ebigambo ebitera okubaawo, musajja ono mubi nnyo. Kale yandibadde atutegeezaako. Ne gwe banno obagwako bugwi. Singa yatubuulidde, kati yeetisse ebisaaniko yayomba. Naye ono yakoze obulungi omulimu n'agunyiriza. Aga musajja ono mulungi. Allah amutere baraka ne musafaari gy'alaga. Mubitegedde? Man amila saliha falinafsi wa man asaa fa alayha. Bw'okola omulimu n'ogunyiriza, bw'onyiriza omulimu bw'ojja okwebaza Allah nti alhamdulillah. Bw'oba weekuba empewo, kubanga ku nnaku lw'enkobe bajja kukuga yimirira ku swalayo musiraamu, oyimirire ku swalayo naye ng'ogyegaana. Oga nti nze sibisaalanga ku Allah ebyo si byange. Naye ng'ekituufu ki? Bakuggirayo ekisiibo kyo ng'okyegaana nti ekyo si kyange. Kati nga tonnakaaba mu mbeera yakwekuba mpewo, ntegerekeka. Longoosa emirimu k'ogenda okuyimirira yawmal qiyaama. Oleme kuba mu abo bagenda okwejjusa ku lunaku lw'enkomerero. Nsaba Allah atuwe okutegeera ebigambo ebyo n'okubanga tubissa mu nkola. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Lwe tulifuna akadde akalala tulyongerezaako omusomo gwe tubadde tuzze nagwo insha Allahu ta'ala. Saba Allah bakuume mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So kweyanziza nnyo mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera. Ndowooza obulamu bwaffe nga tubirabanga ebyokusaala, era nga tetubitwalanga nsonga nnene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omuntu ayitibwa omukkiriza, buli lwakola ezzambi abanga omuntu atudde wansi w'olusozi nga yeeraliikirira essaawa yonna olusozi okukola ki? Omukkiriza bw'afaanana. N'agamba naye omuntu w'omanyira nti toli mulungi, omuntu yenna akola ezzambi ayitibwa omunnanfuusi, bw'agwa mu nsobi abanga omuntu afunye ensowera egudde ku nnyindo ye, waqaala hakadha,
buli lwolabanga amazambi si manene mu maaso go n'ensobi z'okola ng'olaba si nnene n'otuuka mu mbeera ega nti neeyiiya, kitegerekeka kiba kitegeeza nti olina okuddamu okwekyekinga obukkiriza bwo, weetereeze mu bukkiriza bwo. Era n'abaami abo okuyisa obubi Allah ayinza okuba nga atunuulira omutima gwo nga si mulungi. Tukakasa nti bw'onaabozzeeyo n'okola tawuba ne weenenya ne weetereeza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asobola okukulongooseza obulamu bisharut, akakwakkulizo ng'ovudde mu mbeera ey'okujooga Allah subhanahu wa ta'ala. Seko omukyalo n'omulala yagamba nti alina taata we mushiriku naye atuuse okufumbirwa, era bbaawe amugamba mutwale wa taata we, agamba nfuneyo taata omulala gye bantwala emikolo gyange kubanga ekyalo kyonna taata ono kimumanyi ti maagimaleeto. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kusooka kwa byonna akuluŋŋamize taatawo. Tusaba Allah akole ki? Amuluŋŋamye. Naam, asigala muzaddewo yadde muki? Mushrik, asigala muzaddewo. Ky'olina okukola kye twandikukubiriza, tosobola kufunayo muzadde mulala yenna atali ki? Ataliwo, oyo asigala muzaddewo, naye olina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti omukolako ddaawa eno gy'okola. Abantu abasinga obungi bwe tuba tukoowola bannaffe, bw'ojja n'olowooza nti imaani yo nnyingi, obukkiriza obungi, n'otasooka kuddukira eri Allah. Bw'oba okola ddaawa ku muntu akaluba, waliwo eyamutonda, gy'olina okusooka okuddukira omusabe akugondeza omuntu oyo. Era bw'onaaba omusabye nkukakasa nti Allah ajja mukugondeza biidhini subhanahu wa ta'ala. Waliwo abantu abaali abazibu ennyo, naye Allah yakola ki? Umaru yali musajja si mwangu, naye nabbi okumukolako daawa yasooka kusaba Allah, naga nti Allah nkusaba onnyambe onnuŋŋamize omu ku basajja abo babiri. Era Allah n'aluŋŋamya kaani? Umaru. Nabwe kityo bannyinaffe tumugamba asabe Allah subhanahu wa ta'ala ye kyalabanga kinene ewa Allah kitono. Naam, kino kyekisembayo seeka. Omuddu ono abuuza nnoze olweza ebbombo ayayaana nga bwe mulimanyi omuddo gw'oku nsiko bwe ndinaaba mba nina omusango oba. Barakallahu fiik. Kadhi abuuzizza alina abakola ki? Ayinza okuba oba wayalina lusuluunya oba bamugamba mungi asinga okumanya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam. Ekisooka kya byonna, emiddo Allah yagitonda, n'emiti Allah yakola ki? Yagitonda, n'eddagala Allah yalitonda. Eddagala tukkirizibwa oddikozesa, naye tetuteekeddwa kuba na nzikiriza egamba nti eddagala lino lyerikuwa omukisa. Agaba omukisa yani Allah. Ekyo mu Busiraamu tukimanyi nti agaba omukisa aba Katonda. Muntu munno tasobola kuwa mukisa. Ekitonde mu bitonde tekisobola kuwa mukisa. Kati bw'onaaba n'enniya egamba nti kayayaana ajja kunkolera abenga bakola tawhidi wamukubyemu ebituli, enzikiriza ogikubyemu ki? Ebituli. Oba ntegerekeka? Nabwekityo nti tetulina kussaamu nzikiriza egamba nti kino kyekimpa emikisa, kino kyekinkolera bwe kiti. Nedda. Twandibadde tugaziya ku nsonga eyo, naye olwakadde mukkirize nti ebitonde ng'ebitonde tebisobola kukola ki? La tadurru wa la tanfa. Terigasa era tebisobola kukola ki? Kukosa. Akosa era agaba emikisa, akola buli kimu kyonna
Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo tuba tussa mu nniya zaffe. Wa barakallahu fikum.